Bana mami donize oli oti eyo. Ndi bulungi naye ebintu ebinyuma bimpitako. Ebiriwa ebinyuma ebikuitako. Nebanga nayimbanga siraba. Nebanga jayimbanga siraba. Bawo ba ex wo. Maji. Omusajja ayimba soko setu wagira. Makano oli musiru. Mami Donizera, Happy New Year. Kamala uliza olimba lwange. Lwimba kyolo kozira oluwuliza. Baleka bata? Ani ayimba kozi? Bigayi ayimba. Right now husband material. Happy New Year, Mami Donizera. Happy New. Weyagala. Kaziko kikokozesaako. Nolabika bulungi n'otakaddiwa. Dito. Okosaniro. Bamanyi geisha. Temuva ku geisha. Owaye. Kyekitambula eyo ng'obadde oddusa amawulire. Kiki obadde okweka? Bagiyita redemption. Redemption? Badde mpumuddemu. Congratulations. I have a lot of things of being congratulating. Chi specifically gy'oli okuŋŋamba. Ekyennyumba. Nenyina ennyumba nnyingi. Lwaki ogamba eyo yoka? Because tetwamanyako ate ennyumba nnungi. Ojjojjeyo tukyalireko. Nayitayoko n'engiraba. WhatsApp namukisa kujja ng'ogyanifeyiringa. Yes. Anti byali bya family. Abantu beebuuza nti ole nnyumba yo yakusulamu ya mami oba igwe ne ex mugenda kuddingana. Ate ogambye ex. Ati muyinza okuddingana. Buli omu nziriŋŋana naye. Buli omu nsobola okuddingana naye. So ennyumba ya famire mmwe mikwano gyaffe bana baffe bantu abatwagala. Yes. But ekibuuzo kiri nti naye omwami wo ng'omukuba nnyo ku social media ate nga taata w'abaana bo. Omwami wange Big Eye yagambye. Yes. Bwe yagambye byaddala. Kati ndi wano nzina luyimba lwa mukulu. Soko zine. Oda mukumuza kati otyawakana bbali makona.